This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Uganda wotudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Yes. No, the truth is the man had been fired. Ate baddako kugoba Jebbi. Jebbi ayina entondo luli yenyiza mbusima bamugambyeko osima biki. But Jebbi ajja kuddayo emitiyana. Weggulu. Pozi balina botiki eggulu. Ajja mmanya oye mukama wali wageze pama ageze fuka. Siraba bwakomawo. Hajja tutandike jamutandike. Shaloom. Soko je osoko mbulire ensonga za Makona. Oye Uncle Simon wategedde ekyagudde ku Makona. Makona yali omuwala. Makona yafunye obuzibu. Kati bwali omuwala ne beesuubiza transport. Small animals. Makona yali omukazi. Omukazi mukulu. Mukazi mukulu. Kyeki ng'ataakaaba. Ali kamera. Yakabidde mukazi mukulu. Kati kyeki ku TikTok bamuyita bamukoze kipya. Bamukoze kipya ki? Akola mu town. Makona ali abyalubaluba. Omukazi akola mu town. Omukazi akola mu town. Ni waliwo omukazi agenda wakanga takimanyi tebagenda mukola. Tebagenda mukola. Kyo kyenyaa tusooke tujjewo kyekyo ga nti baamukwata. Tebamukwata. Tekiriiwo. Ekyo tekiriiwo. Ne wakati mu mboozi agamba natuuka time ne mmuleka kitegeeza Makola musajja mulungi. Kuba si kumussa ebiri nga beerya. Kati omukala agenda ko ne wa Makona, muto wa Makona n'afumba emmere. Muto wa Makona? Makona naye muto nze nawe kasayizi ke nali manyiira Stiboni ewaabwe. Makona ye muto. nze kyesaayagadde ze bulangiti za Makona ezo. Bulangiti n'ekitanda baagayiti oba ekitanda oba omufaliso guli wansi oba yafuna paleti zino ezigendako firiji n'azipanga wansi. Kati ebitanda byakyuka kati bishabeba wansi. Bulangiti saajaagadde ebyo nabyo ebiriko paleti. Akyalina bulangiti gy'ava naye ewaka. Makona alimba. Ezo bulangiti baziyita mwana wange nkwagaliza omukisa. So kati Makona obadde nga nti Makona yasuubiza omuwala ezzike. Jowani bemalinde Makona. Yali beeyagala. Bali baddeko mulaavu si mwezi gumu si myezi ebiri ebyalaavu ebyaddala. Jowani she's a single mom of ow'omwana omu. Naye eri byagala. Kati time yatuuka ng'etaagamu kasente. Ekyagaana nnyo. Olw'okuba recording abasajja. Bitandika butandisi na naye yamu recording atya nga Makona tamanyi. Kyengamba yali amanyi. Kyokka naawe baali bakutte omanyi Makona N'atuna ne mu kamera. ng'alinga suspect bwa. No Makona tafaana bulungi ng'ali mu kinu kati amanya nga tugenda amanya getuuma abaana. N'otuma omwana wa Makona. N'akona. N'akona okufa. Neba. Kati omwana atuuka yetaaga ssente ate nga badde beerya ne Makona.
tugende maaso baali beerya tena kyewala ono kyagambye bali beya ne Makona kati nga Makona amugamba onako kazo yagamba Makona amugamba ngenda kujjayo ko omala amugamba okagene ndi busy netaga center ate n'omwana wange ali kukinda gate ni betaga center omusigazaayo mukipinga zonna azaagala mwani Makona ku mitwalo 45 gyafuna Makona na Bugingo bwafuna bakusanga ku tebo akulya kakuliddeko ezo sente ziweera mwana gw'otazadde kakati Makona amugamba atofa amugamba alya kupya amugamba toto sente mmeka omala amugamba tiya mutagisa emitwalo emeka 5 aliyo no wansi eno mu local sector ja supportinga government aided Makona jalya amugamba bakkanya emitwalo emeka 5 Makona ngati wali buzibu omwana mulekeeyo sengena kuzikuwa ngajja mutwa Makona ngafumba n'amatooka agumya amatooka waga katogo nga bali abangu nnyo banywa ne wayini okusinzira ku Makona byoga bya Makona so kitegeeza nti omuwala basooka mu amatooke nga tebannamukuba amatooke basooka mu amatooke atanabba amatooke kati amala okulya amatooke amabugumi ngatokosezza wa amala okugalya batuuka bulungi okusinzira ku Makona kyeyaŋŋambye kati ng'omwala amugamba omwana asooka mugamba mbusaagala ng'abawala b'e Kampala abasinga ebakola ko Makona nagamba Makona nga tayagala mukaka nagamba kamuleke kati omwana alaba wayini ewaka agamba Makona nnyo ku wayini Makona amugamba anywa ku wayini anywa wayini kati mu kunywa wayini Makona agenda anaabako asigala mu kisooti kino kye twalabye ekisooti bwasigala mu kisooti obudde buzibu omwala mboba ali atamiddemu mpola mpola because they were making out nga Makona ayisa atandisa kukola romance nga kikwatayo nga beerya bulungi kati nda process bali mu kwerya according to Makona n'abaawo omuwala akuberya Makona essimu Makona agaana okukwata ng'ona amuli mu kifungo n'atabuka amugamba oli mwenzi kwata essimu lwaki ogaanye ogikwanya Makona agaanye okukwata essimu ey'omuwala amukubira ono omuwala anyiiga era bamala baakoma naawo tebeeyongerayo ng'amugamba oli mwenzi biki ng'abiremerako bwakya nga bamaliriza bulungi Makona bwangenda kuterako ssente Makona agenda Makona bwe yatuuka nga saako emitwalo 2 nga saako reason kaweke piiru naye yakanze emitwalo emeka 5 n'amwokya 2 kati omwala ono avaayo n'obusungu yasigala akubira Makona amulumiriza obwenzi amugamba oli mwenzi okitegeera kati Makona naye kyakolaga olw'obusungu Makona n'ablocking omuwala ng'akoye muwaayiriza ng'akoye kati bweyamubulonga nga yamugamba ogenda kundaba kimafiya kibanja abatyo bye bagenda ogenda kundaba kimafiya kati kyekino Makona kyaliko buwomi kati bwebumuzunza ensi omwala yakuba essimu oli n'agaana ogikwata kimafiya omwala mba mukanyiza ntiwala nnyo naye emitwalo 2 bakyagiwa omuwala n'omutwalo ng'ova kugatta kyekyo yali government aided naye ku buwoomi animo gyebeerako okujjago omuwala tawoomi naye ku buwoomi bwa animo omwana ekitinye ennyo ino muwa emitwalo 10 Kasuku ne waaba tawoomye bwe mukkaanya emitwalo 10 oba 2 kagube 2 gimuwe nga tuvudde mu by'okusaaga abantu ababiri abeeyagala twalina kubeerawo monitale transaction soka owulirize obukodde omwana ono kawalaata bw'ayina talina kirungi kyalifuna mu magulu ono nze nkubuulira SayMore era amagulu ffe tujja kunyumizanga amanyumizi tosobola kulya mwana wa muno n'otateekamu enfesi gakwetimbya gakunyumiddwa nabwe omanyi ekigambo ekiyitibwa between there wulirako temuyina kubeera mu monetary transactions ki zonna wabula omuwala webase naye mubadde live kiyinza oba kiswaza okukwata emitwalo 2 akaweke bakamiranga piiru headmaster Makona Makona akonyera mu magulu omwo otegera n'ogamba nti ezakaweke ziizo n'omusuulirako ki 10 but it is also weird abantu abakulu okugamba nti okundi ogenda kunya naye ogenda kumpaayo 5 ate kiri weird lwaki omuwala sinnamulabako naye bwe yeetunira agwana emitwalo 5 gyagenda azunza agamba abantu it depends on which grounds singa nsanga neetwala wano ku Kevina
ekiga onkubye kugwa gutya oba oguze buguzi ostegeera omwana olane woba omwagala SayMore omwana ng'omwagala lw'omulidde togaa musiibuza mbu hatuuka bulungi andi nedda kiri bwe kiti olaba kati bakyala betuwaayo wakatugula sex mukyala we waka noga nti nkuwaddeyo 5 gakubeemu webale kuwooma kiri bwe kiti ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa webase n'omuwala okimanya alina okugula akaweke ogenda kukwata emitwalo 10-15 zonna z'olina oziteeke ku ki nze kyesaagala kuwulira kubanga at the end of the day kiweebuula oyo omuwala yazze tunyumiza mbozi eweebula Makona kyokka omusajja wakabala mulabeko oyo eyakkirizaganya bamuwe emitwalo emeka otegeera nti kyekugamba semwogerere simwogerere nze semwogerere nze essaawa zino naye yennyini ng'akyatubuulira emboozi ye yawuliranga emitwalo 5 ebagimuwa kiwedde ebizu byonna bimaze kati waki yamuwa 2 seeta nanti mwasoma geography abundance of cheap labor let the rise of factories in New York oba kitegeera bamuwaako bamuwa ebiri nezaali tezibulako nyingi kwali kulako esa SayMore muno mu Kampala mulimu abala nga bali government aided be baliwa nga ba USYUPE kati gwe olaba abeerungujja etaano akkiriza naye ne waffe ekyanja ye bazibaza uba 5 gimuweereza wube emuleete ng'emujjanga ewaabwe solo ne waba avudde wano kisaasi nga gyali ku SayMore nampa omwana emmotoka nga amunona kyovalaba okyabonaabona bigoli akibaka nedda SayMore tabonaabona alina mukyala we waka yatuuza nniya kyolowooza kyekirungi kyaliko twesanga wa ojjalaba akavidiyo nga baleese SayMore bati twesanga wa naye ali ati n'olubuto Makona afaanana bubi nga bamukuta olubuto ng'asiimula nno kooti ye eri eya bbulu nagira balina weyali alaga waliwo ekivvulu bw'amala okukola emisango n'asiimula kooti ekooti yo nagiraba ana weyali alaga ku kivvulu yali ava kukola misango Makona tuyigamu ekintu eki let's stick to principles and let's keep our one naddala abaana abawala naddala kintu ekyo tubeere serious abasajja tetulina principles by the way tetulina abasajja tetulina fe principle yaffe eri wano omukulu kyagamba kyogoberera mwewale nnyo amasimu wanga mu A&B tebaffe kyagenda mu ziroogi ngenda mu A&B senga vidiyo eba efulumye kuba gwe nsuubinga nnyi A&B kuba muloogi mbaswanga ekiswammanyi oba omuntu mukube yeerabira essimu weeri otegeera omuntu omukkiriza kukwata ssimu nga muli mu kazannya ddala nga si waawaka kuba omuntu yeerabira essimu weeri essimu gwe gyanze gikwate funa woogizizika bwoti aye teweebakanye tokkiriza ku mukazi kusooka kuzuuku kw'omusajja tiweyamaana n'agweri yali akooye mama yali ava kukola ki ate mukazi age Makona amala mangu tetawangira bwebasooka zanya nako waliwo kavidiyo akalala akafulumye bwebasooka zanya nako tayungira munda olumala aba amaze omwana mu eddagala lyoyungiramu era Makona 0705271997 bakwekanga Shaloom ezo service oyungiramu Makona olumala bwati agenda kikendalaga oba nezanya nako yimuka weetaaga okuyungira oba kuba kano kumade Uncle Mutiaba, please start this show. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere.
Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our decor collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukotokira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwaza sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Omwezi gugwako ndine Uncle SayMore. Neje tutandikidde eri ekitibwa kyange tekikkakkanya. Ekitibwa bizze wali. Abantu we bandabira tebanzijeewo. Abantu abakujjawo bakujjewo. Badde bandisa babadde bakola ki? Banna wesiba ku bantu n'ofa obwavu. Yes. So waliwo kati nalabye Gondyani, nalabye Katikiro ng'asiima full figure. Kati nentegera nti bino bye tulimu byakajanja abantu banandaba batya banaakola batya kati kola ky'olina okukola kuba abantu badde bagamba full figure awemula nnyo simanyi akola baati kati Katikiro yatulaze nti gwe kola bukozi kasita okola ekintu ekisanyusa kusanyusa mu mutima ekiyisa kuba yabadde very serious n'agamba nti waliwo abaali balumba Mengo n'amubakwatirako olirayo okitegedde full figure as a person naffe nga bwe tuli waliwo omuntu agamba SayMore mwagalako watuuka wanankola ki atama naawe era bwe kiri full figure as a person alina maybe watuukira nsi negaana okukkiriziganya naye twali naye twali tugenze ewa ejjinja kwekyo ekifo kye twasooka okugenda okirambula ekyo naye nkugamba ng'ab'ebitiibwa abagamba nti nze Mengo yantegeka abagamba nti nno nze ndi muganda nnyo abagamba nti ffe wendigwa wakola ki waligwa abagamba nti Menge tukoledde kino ne kino omwana yani yali avuma Kabaka pressure yavaayo ng'avuma Kabaka namuvumira wiiki emu n'ekitundu nga bonna tekuli ajja nga buli omu teri akola ki kyova banze buli wempulira azannya kaadi ya Buganda ntero bagamba nti oyo agamba nti nno nze ndi wa Mengo nnyo atuweeyo ku statement ye gye yateekayo nga Kabaka oyo gwayagala gwasuutasuuta pressure amuvuma era full figure ye yavaayo yali Nakanguubi Jennifer oba kitegera kati bye byadagamba nti yes ntero mulaba wobyendaba nesikkiriziganya babyo naye ekyo kituufu yakikola ki era bali tafunanga mukisa gukola ki anti kati ekyema negamba wali nti abantu kabakujjukire ku lw'ebirungi by'okoze kuba omuntu tasobola kubeera mukyamu all the time kati bino simanyi ekitiibwa kyange simanyi biki bw'olikolayo ekirungi bali kujjukira kati saawa eno kola bibyo tukolere ku bantu so how are you sir sina tabu obulamu bugamba butya sina buzibu nalabye ku TikTok
nga nakangu byakuviiriddeyo ku bya pasita Bugingo. Pasita Bugingo bamwongeddeko ki? Kaba ye bw'alaba nga njogedde ku pasita kiba kimuluma nako yogedde ki? Kati wamwogeddeko tewamwogeddeko? Nayogedde ku kye yayogeddeko ekya Pentagon. Wayogedde ki? Nannyonnyodde pasita kyeyabadde ategeeza. Yabadde ategeeza ki kye wannyonnyodde? Kye nannyonnyodde kye nategedde nti pasita yatandika okutusuubiza Pentagon, yatusuubiza Pentagon olwa pressure abantu ba social media gye baamuteekangako. Naye nga kyabuusizza amaaso nti Pentagon kyetaaga ssente. Bantanga gwe wasabirako ku kyakiya ekyo kiyiseewo wano abantu bamanyi. Nze nali ndiga ya pasita ne kati ndi ndiga. Sheep. Baba black sheep have you in a wool. Ndiga. Kyova nze mba njogera ku bintu bya house of prayer. Sibyogerako na emotions. Sibyogerako na emotions, simbyogera mu butuufu bwabyo. Era kye nayogedde omuntu nga talina kyanywedde tasobola kunvunaana. Saayogedde nga muwagizi wa pasita naye saayogedde nga ajjonkera pasita. So kitegeeza nti nsobola okutunula ku sayidi ya pasita nendaba ekitali kituufu nenkyogera nga bwe nkikoze eki. Pentagon batandika ogisonda mwaka ki? I think bukyanga tubajjaawe Kanani babadde nga plan yaliwo naye nekifuuka ekyokulwanisa omwaka guli gwe twamaliriza 2023 awo. No, kyengamba okusonda ssente batandika mwaka. It has taken time. Kiyinza yatandika nga 20 nga mugumu 2021 naye nga gundi weeringa wolabe gundi y'ekkanisa ey'omunda. Pasita Bugingo abadde ne projects ze nga bwe ziri zitambula naye bino ebyokulinga bya kkanisa bibeera mu kkanisa. 2021, that is too soon. That is like 4 years. Wacha abantu bamubanja Pentagon. Pastor 4 years is very teri ndiga ya pastor yali ebanjiza Pentagon. Teri ndiga ya pastor yali ebanjiza Pentagon. Entalo pastors yagenda naawuza. Mwe mwava abantu abatandika okunoonya nti we tuyinza omumukubira. Kati abo abakubanga pastor be babanja Pentagon era naye yakyogera n'agamba nti twagenda okizuulanga ne kuba tubanja Pentagon kuli yali asonzebwadde n'ekikumi n'eki. Kati nga analyst omutunuulizi w'ensonga nja kuzaayo nti bano abaayogera batandika batya okukola ki okwogera. Tekyamazima pasa watandika okubakubanga nga ofuusa opposition yaabwe eri direct. Okitegedde bulungi ago si mazima. Ekyokubiri ne nkugamba nti naye era nga tubitunuulidde ziyinza okuba nga ssente tewali naye pasi yasondako ku bukadde obubiri obwa $. Lwaki ssente ziyinza okubazigaanyemu this time around? Naye nkugamba nti pasi yaviibwako diaspora audience. Nenkuwa ensonga bbiri. Nenkuwa ensonga esooka okugenda kwa Teddy. Abakazi basingo mother bali mu Bulaaya awo nga yadduka e Kampala ng'omusajja yali amulekedde abaana. Nadduka nagamba ngende neetetenkanye. Ye bw'awulira nti Teddy baawukanye tayagala kuwulira kituufu kiri mabega wa Mboozi. Okitegedde bulungi? Ekyokubiri ebintu bino ebya people power kkiriza obagaana obanga statistics zonna namu bulungi abantu abali e Bulaaya n'abali mu America abasinga ba opposition simanyi lwaki. Anti beeri bye balaba ne bye balaba wano byanjawulo. Okitegedde bulungi? They believe nti ekiri eri kisobola okukolebwa wano naye kigaaniddwa wano mu Uganda njagala ogendeko mu kanisa nali mbaddeko mu lankyaweemu kwolo saaki wabudde kubanga si kyekyali kikoze eki kintutte. Naye natunuulira ebisero ne ssente eziva mu bantu abantu tebalina ssente era omuntu avunaana basumba okuba ne ssente alimba. Abantu bateekamu lukumi mu kibiki tebalina ssente zaabiweebwayo wano ennaku zino ne mu kkanisa omwo temuvaamu era omusumba amala bakaliramu ate Bugingo edda muntu simukalize nnyo wa kiweebwayo ate nga ne Bugingo weddanga ne mobile money tamukkiriza. Kati bano abantu b'omu diaspora balina ssente agira newa commitment musumba nfuna akenda kanga $1 nja kuwanga akadde kamu n'ekitundu buli mwezi agenumalizanga agasse. Kati okuleka nga abadde oyagala nzije nga ggwe wali omukozi wa salt ng'owaana buwanyi nga nange oyagala mpaane buwanyi. The moment pastor we yavuddeyo n'akyogera publicly yabadde amaze okukiguza ensi. Oba okitegeera lwakuba nti waliwo omuntu aba yakikwata nti oyo akuba pastor
buli lwavaayo ne bwe nabadde ku TV nze nagambye ebyo nabyo mulimu mubiveeko kiki kye tuyiga mu bigambo bya pastor nze ne ngenda mu lessons so ekyokubiri pastor is already successful alina senayo omutoka pastor gyeyajjiddemu banaye nga azze okugula emijoozi musajja mugagga ali bulungi osobola omukuba n'osuula ekkanisa ye oba nga gwe wagitandika naye yo oyinza obutamusuula kati waali kakati bapasa tulina bayigirako buyigizi kubanga gwe otandika butandisa obulamu olumu ebizibu bye tusaŋŋanda mu bulamu waliwo abaabigwako edda naye mu kaseera baafinira ebizibu ebyo ffe twadda ku sayidi eri eya kyakaali naye ng'osanga singa twadda ku sayidi ya omusajja ono gwe mbadde ndowooza ow'amaanyi lwaki afunye ekizibu bwe kiti n'atuuka wano osanga twandibadde ffe tugwa mu bizibu ebyo ebimu byokoze ekibi baagwamu akati saa zino ku byonna pastor challenge ezayinza okuba nga afuna here and there gwe ngaalaba naddala ng'oli mu layini y'abantu abakola nze ndibadde opiikinga the sides of lessons now nakulaba ng'okyazizza anko wa Elshama. I want to pick your mind. Story eyo gw'ogirowoozaako ki okufa kw'omwana n'ebibadde bitambula byonna omwezi guno. Story eyo ebuzaabuza. Ate ng'okubuzaabuza kwayo kuva ku omukisa essomero ly'eggwamma abazadde okujja okusanga omwana ku muguwa. Abazadde baali baagala basanga omwana ku muguwa. Osange nonna tetwandituuseeyo kubanga olwedde omwana yali amaze okwetuga abaana bali bamaze okuggibwa mu dormitory. Kati njagala tugende mpolampola. Bw'oyogera ne anko yakkiriza nti omwana yeetuga. Takkiriza naye nange saagala kukkiriza nti essomero lirimba. Kyenva nkugambye nti byonna biva wali kubanga essimu bwe yakuba yagamba omwana afudde yakoze eki yeetuze taata n'agamba bannange kanvuge speed nsaba omwana mugiramu mukola ki mumulekawo olwedde amaze okukola ki okwetuga abaana by that time bali bamaze okuggibwawo ng'olwedde efuuse crime scene oba kitegeera kati nze ndowooza obugumiikiriza obwo bwe bwaganira awo singa taata yasanga omwana ye ku muguwa bw'ati bona nala tetwandituuseewo awo yentabiro ya buli kimu ebibuusibwa ebigambibwa byonna awo wewaava obuzibu bwokka. Nze ndowooza nti mu mbeera yonna essomero lyalina okulinda abazadde byonna tujja byogerako abaana abalala olwedde baali babajjewo nga bamaze obbasibira ewalala yali yeetaaga ajja mulabeko nga yeetuze then you proceed. Kati ebirala byonna tujja okugendamu bisobola okubuuzibwa mu mateeka ne bagamba wabijjawa kuba guno omusango si mutono nga tugukola ki bwe tugulaba ennaku zino tulina obuzibu bwa tiktok nsobola okwogera ebigambo byange bingi oli najja n'atema wano na wano nanyini essomero nanneetika naŋŋamba kakati sebo nsaba obikole ki obitunnyonnyole bulungi kyofula nti nze wali bwengamba wewali obuzibu tisinga essomero lyawo omukisa abazadde ne basanga omwana waabwe ekyokubiri essomero nnyiniyo muganda waliwo emikolo egikolebwa ku muntu nga yeetuze awo madde sikimanyi kati olwedde abazadde famire emaze okufuna ekizibu ky'omwana yeetuze nga Buganda ate obalekedde n'ekisiraani tugambe nti yeetuze oba kitegeera so nze ndowooza awo wonna yensibuko y'ebizibu byonna byetutuuseeko paka nakati essomero waki teboogedde osanga tebaagala kuvaayo kwongera kamulali mu bizibu bikola ki lwaki abazadde kojja yeesibye mu mawulire osanga kyekibakkakkanya naye nga biddayo wali singa omwana yasigalako kubanga era tebaali wala abazadde baatuuka mangu okutuukawo ku ssomero wewaava obuzibu ebirala byonna tusobola okubiwa ne tubyogerako naye I think nga ndi omu ku bantu abali ku social media kuno I've learned ebintu ebimu bireka nota going on record because oyinza okutandika okuweebwako nga gundi yagamba bwati kubanga abantu basala ebintu ne babikyusa
nga bibadde birabika so naye ekizibu kiva wali bwatandikira. That is where everything, the problem comes from. Well, it's a story that has happened this month. I think it happened kuva Feb. Ebadde etambula. Ate ng'etiisa ate ng'eri mukwanika balinga story zaagala okufanagana ku bezityo ez'abaana. Omanyi amasomero ago essomero it is a community. A community eba n'amateeka gaayo. Naye I've failed to understand a certain community eyagala okuba n'obuyinza naye nga tetusobola kuba na buyinza bwankomeredde. Kasuku tosobola kusalawo kuba na mwana wange naye nga bw'alwala ojja mmunziriza. Tosobola kusalawo mwana wange kyagenda kulya ng'ate bw'atuuka n'abaako kyalaaki ng'era oyina oba point yange ogitegeera. Nkitegeera. Amasomero tugagondera kubanga tetulina kyakukola twagala abaana baffe basome. Ne problem gye nnina nago eri emu. Balina amaanyi mangi ku baana baffe. Okusinga ffe abazadde. Nga balamu. Naye ekibi bwe kijja ate bakwata abaana abo ne babatuddiza. Kati ne tubeera nga ffe abazadde tulina kusirika busirisi bwe tuti tusabe Katonda abaana baffe babeere balamu nga bali mu masomero kubanga singa bafuna obuzibu. Nsobola okubanga ngamba nti bannange nze omwana owange nandyagadde mu parking so ne lise tekate mu parkingira abaana. Omwana oyo singa agenda bamuzula nti ali underweight nze nino olwana ate omwana oyo yadde mu regaining eki? Weight. Kati nesigala nga ndi mu kunyigirizibwa. Essomero liga nti eno ye menu yaffe. Naye bw'oba olina kati ky'oyagala omwongerako kimuwe. Oba omwana sooka omuliise ewaka addemu kate baddayo ku ssomero. Jibe yabadde alya byennyini era byaddako. Kati nze kokako kakyasinga okunnumya omutwe nti omusajja n'obeera awo ndakuba nti waliwo ebizibu ebijja ndoza nga bisanga bakulu kati kitegeeza nti nkuze. Kubanga mbanga nze omwana wange njagala mmuwa amata. Buzibu ky'okubanga gwasoma naye tasobola tagasobola. Ate twagala abaana babeere ku level emu kuva ddi. Kati nze awo wakyantawanya obwongo nti amasomero galagirira ddala. Temukola kino olina okugoberera amateeka kubanga essomero olyagala omwana we oyagala ayite mu ssomero eryo but obuzibu bwonna businga buli bumu nti ebyo we bimala okwonooneka ate babiddiza muzadde. Ekyokubiri ne bizinensi ezisusse mu masomero. Bizinensi zitya? Ne babaggyako ssente ez'okujjanjaba. Omwana efo ky'okumukwata bamuddize muzadde we nga akyajjanjabika baagala bagule ennaku ndala 3 balage nti bamujjanjabyeko. Ne bakuwa omwana ng'ayidde. Kati nze byebikabika mwene emboozi byendabyemu nti sima kye tugenda kukola watugenda kikwasa Mukama Katonda ate n'omwana toyagala kumulaga nti ali special kubanga ensi gyako oba ntegeera. So kati nze ndowooza amasomero gandibadde ge twandifire ne twetegeera ffenna ng'abazadde. We harmonize. Naye waliwo engeri gye bali waggulu eyo. Ate nga tetulina kyakola tugenda mutwala mu ssomero liryo. Naye nga kiruma nnyo omwana w'omuntu okufunira obuzibu ku ssomero ng'alowooza nti yali alina kyasobola okukola mu kaseera ako nga tannafuna buzibu. Oba omulekedde pain etagenda kuva ku mutima gwe. Ago ge mazima. Paka. Mwezi guggwako. Story endala ebadde mu mawulire ye story ya Buganda. Obutaba ku maapu ya Uganda. Ne bakitereezezza ekyo. Bakitereezezza? Banafu abagundi bakitereezezza. Ubos bakitereezezza. But I heard this is the second time they are doing it. Anti Ubos yagambye ye yasembayo okufulumya maapu ya Uganda nga bafulumya emiwendo gy'abantu. Mu 2024. 2023 bannafulumya ku maapu. So Ubos yabyeganye. Ubos yabudde omwogezi wayo n'atangaaza n'agamba tekola ki? Teriiyo. So kati ene yafulumye yavuddewa. Kati those are some of the questions omuntu gajja okwebuuza. Naye nze ninamu ekirowoozo mu bulamu bwange kiri bwe kiti. Kasuku oba olina omuntu gw'oyagala naye nga public alojja bw'ojja mu kamera ogamba simwagala then there is something wrong somewhere. Ekisooka ne tosobola kudefendinga ky'oli mu kukola. So now webanga zino map government yeziri emabega naye nga tesobola kuvaayo kudefendinga kujja Buganda ku map n'oteekako central. Then okitegere butegeezi there is something is wrong somewhere. Tukireke ekyo. Kubanga singa kibadde kituufu mwandize ne mukinnyonnyola nti bannange ekiri bwe kiti ne bwe kiti.
Ekyokubiri naye kiba kyagala kutundibwa bwe kityo kitundibwa mu ngeri ya jjoogo bonna gamba West Nile gamba bikoze bitya bonna mugende nga mubatuuma omulundi gumu mutandika okcreating excuses empolampola naye kati nabo tebajja kukkiriza kubajjooga nga ebitundu ebiramu birese mu manya gaabyo ate bwino yo mugiyite central naye ekifuula ensonga eno obutaba namakulu essaawa zino nti ayogera yubosi yavaayo n'akiryenga n'agamba nti eyo map tetugimanyiiko however nalakabaka ba parliament abagamba nti oba Atlas yebamu map kyekibamu Atlas nti map nga bwe batemuli map eyo baali bazigobya abazadde I've not researched about it naye nakisanga mbaka parliament yakyogera oba kitegeera bulungi so naye gye kiba kidda I think Uganda otubadde tususseewo kati we are past gwanga lino likole bwe luti oba ontegeera nziraba tususseewo tutuuse ne mu kaseera nga atali Muganda aba ayagala okwesiima mu Buganda avaayo kiwakanya bamukuba embooko bamugamba nti Uganda yawamu oba kitegeera so kati nze ndowooza nti amaanyi n'ekitiibwa ky'abantu kwe kusigala ng'agamba ndi Musoga kusigala ng'agamba ndi Muganda bwe ndowooza so the good thing reaction y'abantu baagirabe it's not right ekyokubiri simanyi lwaki ebintu ebiringanga ebiprovoking abantu okuva wano bingi nga we are heading to Kalulu awo nange we nafunidde obuzibu wokka ndabanga aliwo abantu abagezaako okulwana naye naalema ate nga bava from within kuva ku bintu bya nalukoola ebyo biki balinganga bagezaako okusiikula emitima gy'Abaganda okwongera okubakyayiza ddala gavumenti omanyi nga gavumenti bwekola ebintu nga nkimanyi ebyo bikoze naye after 2 years abantu bajja baba byerabidde naye tosobola kweta kintu kya map nga we are heading to Kalulu bulibanga direct ali mutaniso obataniso okukubira opposition campaign for 2026 nze ndowooza gavumenti eno ekigikumidde mu buyinza emyaka 8 kubeera observant bamanyiddi lwe bakola ki era batya so someone is trying to sabotage so nze ndowooza nti people from within batandisa ate okwagala okukuba ekiba okuluma omukono ogubaliisa kubanga Uganda eno bw'ogijjako Buganda I'm talking about the numbers omukulembeze afuga kiyinza omumukaluubiriza okusobola okuwangula obwa president ng'akozesa ebitundu ebirala kuba numbers abantu wano waliwo abantu bangi bw'ogatta abantu abali e Mukono abali Wakiso n'abali e Kampala bayinza nolangirira omuntu ku bwa president nze ekyo nkubuuza basobola olangira omuntu ku bwa president ng'awangudde Kampala Mukono ne Wakiso kati n'ogattako ne Masaka ontegedde bulungi kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo ndowooza nti ndabanga aliwo abali mu kukuba ekintu ekyabwe bennyini abali mu kugezesa omanyi oba oyagala okumanya ekikula ky'abantu b'oli nabo nga muli mu luumu emu naddala obudde obw'ekiro jjako amasannyalaze bw'ojjako amasannyalaze buli omu ekigambo ekisooka okumuva mu kamwa yeye Bikira Maria ng'omanya mu Katuliki muki oh Yesu Kristo bananga amabina ga umeme ngubalozaako ki ettaala kakati kyekyo Buganda n'ogijjako kati muba mmaze okutesitinga ekiri ku mitima gy'abantu ekituufu kati ekibuuzo kyetaagisa okugezesa naye kibadde kyetaagisa so nze ndowooza nti tekyetaagisa Uganda ekyasobola okutunyumira nze nange ebitakola lwakuba munange bayinza batusingako okulaba ebintu nga bwe bitambula naye nze ndaba tekyetaagisa okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0
emu oba kuba essimu noti 779 noti nnyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292 tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Nga tuwunzika okuva wano okakasa akati tukola kawanvu nnyo tukola kampi abantu yes it's a weekend abantu balina okubeera nga balaba obuntuntu ne bavaawo ne bagenda ku kiddako kati wano tugenda kukola ebyo baba tugenda bikola wano tugenda bikola eri ewuwo obadde oyagala tubikolere wa tosobola bebuuza nze emali yagala kugamba ku baagundi kuba agamba nti agenda kusasula abadde oyagala bagamba ki amawulire gano mulekera okukola amawulire g'obukolwa ag'obukolwa ge galiwa we work as a group we are saying we had a group of 3 people gyenkolera bafuna we batuula agamba mulaba abasajja abo baluddewo twongeza lekeraawo okukola ne baba ku mpewo abakulu nabo ne babatunuulira olunaku lumu 2 3 ndowooza omu ku bo n'aba musuniyako nagamba ndowooza nno bali baneekyusa omu ku bo n'abavaamu jjukira mu contract z'emirimu ze tukola bw'omala ennaku 3 nga tokola without communication oba osuddewo omuki omulimu oba oqualifying oggolwa kati oli eyavaamu ye n'agenda n'anegotiate kabimanegotiate oba bamwongeza saamanya banno bo ne bafuluma naye nga kyali kibakakatako abasatu kugamba nti waye kakasente tufuna kaki kati naye buli omugenda otandika okubeera mukama wo olabe engeri gy'okola ki individual ekyo kyekisooka nti emirimu gyonna tusobola obba nga tukola sho nga bwenkola ne hafi naye omusaala ogwange gunegotiatinga ngaabe osobola okuba ku sho ng'omu afuna $5,000,000 ng'omulala afuna emu awo n'atafuna nze bampaako ku contract yange yasooka okuba ennene ku telefayina awo naye njiraga Derek was my producer by then aŋŋamba SayMore bulijjo tusula naawe wano nga ofuna zino ssente lwakuba yakiŋŋamba mazima maze okumpa omusaala omulungi okitegeera so muve mu mawulire g'obukolwa amawulire g'obukolwa anti obukolwa bukola as a team kati obukolwa bwe bwani kati kino kiri beyond personalities because it is anybody buli omu kizibu kya buli omu ekyo kimu WBS eyo mu kaseera we yafukamirira ebikujju baali bamusasula mu kaseera awo we yasemberayo awo baali tebabasasula wava muno nga yeesasulira bikukujju kubanga bikujju yali akola ssente mu kaseera nga mukaaba nti babawa musaala waliwo bannannyini TV be bayita nti mujje tubaweeyo ne bagenda era nga ssente bazijjana ku maduuka g'abagagga muve mu mawulire g'obukolwa beera oyo ekyokusatu presenta yenna kikkakatako okumanya ssente mmeka shoyo zeekola kubanga abasinga tulya ku ssente z'abannaffe ze bakola tayimu etuuka nga buli omu shoyo erina okuliisa erina okweriisa kibuuzo mu kaseera nga shoyo egenda mu maaso bulango mumeka obulangibwawo nga bwaleeteddwa lwakubanga shoyo kubanga sponsor wa mwasuze mutya bwajja bamuwa package zino togenda kufuna logo placement ogenda kufuna squeeze back musho ogenda kufuna intro ne outro ogenda kufuna mentions olwo tugattireko obulango 5 kati obulango obwo 5 banoonya tubuplacinge wanti tumuweeko mu kawungeezi tumuweeko mu dabiiti tumuweeko wa netumwamuwako ne ku morning show netuba ne ku morning show bakole ki eno gye babuplacinze
ne baba bakola bulungi singa bafuna obuzibu ne bwasuze mutya nanyini kalanga akatwala musheeyo gy'olina bulango bumeka obulimu ng'oli agamba nti akalango kange kanteere wano ze bwe nalangiranga kubuka eddanga nanga ebivulu bya comedy nga before Seguya ne after Seguya tulwanirawo olwani zigenda bapromota b'ebivulo babuuza oli kika kya pulizenti oyo anna nkugambye akati ebyo byonna tugenda byogera bw'omala okwekubanga mu ttooki eyo n'olaba nga toli kya pulizenti oyo noonya engeri gy'ofuna mu mpewo z'abasajja nga nabo bayiya ssente bazikuwe kati SayMore anwaniddeko technically tactically kyo bayita technical tactical mugave munnange nsanyusa okulaba sewo ne bayinza obutabitegeera abasinga baddeyo weyogeza biki research you're not appearing famu kye tuli lwakubanga buli waagenda research endaba kati newogera ne mukama wange abatayambala bikalusi baagala omukulagenda research nga okubbiri wenkolera olugambo so now research nga tuwunzika okuva wa twafuna muganda wo junior yafuna accidenti bw'ava mu accidenti n'ayingira olutalo n'abitex bibaddeyo mwezi guno mwezi guno gubadde mukalu obuntu bubadde buzibu omwezi guno junior kituufu mutabani wa taata we with no doubt mutabani wa taata we his father's son oyo yennyini mwana we ekyokubiri waliyo abantu ku nsi nga batusukkulumyeko si mu ssente si mu kutegeera naye nga tubalabira wano bwe tuwogera ebintu bino bye tuwogera tubaako bye tukosa abantu abo babeera mu mitima gye basigala bagamba naye mukama katonda omuntu oyo tumufunako ddi tebatuwalana naye tubeera nnyo ku winning side nabo baagala batulabeko ko ku losing end oba ontegeera era kibawa confidence ti okay naye kimutuuseeko ate ne ate basuubira nti kekitutuuseeko tuyize ensi tujja giraba naye tukyagaanyo giraba era kati basobola okunywa ku mazzi kubanga junior is 27 avuze ku mmotoka akutte ku ssente azimbyeko alabyeko ku banene ebyo bino bye birooto byaffe ebyobulamu naye ssimu teriiko muliro najja ku show accidentally kakati naye nkwata bwe nti iphone omwana ajja mu comment ananga abantu abaakafuna iphone kati ne SayMore agijjeyo agitwage nti agirina namutegeererawo nti mu birooto bye ekimukozesa ayagala akwateko era bwe bagita n'amaaso asatu ayagala akwateko ku maaso asatu naye nga yeerabidde nti my biggest achievement is not iphone n'akantu kekanguza ki iphone ontegedde bulungi kati abantu ebikula bwe batyo bakola ki bangi so junior just ekyo kimulaga kubulazi nti abantu just bafunyeyoko omukisa nawo bamuyimbiriremukko lwakuba nti has learned okuzanya cards za social media kwefuukuta yatugamba ndi mu kiraasi yakula ayina amatu era ndowooza amatu gandimwemesezza okusoma n'akola n'ayambala ekigambo matu aba ayingira kiraasi nga bane muli kukimatumba ddenzeze bw'agamba matumba ddenzeze ayagala omunjege watu kyalina kyosobola kuddamu mukola ki naye era at least omwana junior wajja kulevu nga amubuuza naye amali bugo gali gatya era kale mu mutima muli awuliranga era kakkanyeeko afunyeyoko kaseera n'aba wamulinnyirako bekaba mu ddwaliro kaaga ati yeeze mali buttole wammwe n'adiisaaminga buli omu kuba abantu bali be banamuvuma amali bunanjiga ontegadde bulungi
kati okay kaza nyoko kaliri puzzle mu lutalo oli omwala gwe ka video ke bamulitira ke yagwa inanyiga natukana tubuya nti mukyala we pastor ali akijjukira luvanyuma okukyambala nti okay wembanga siyenze kankyamba n'ekikubiremu olwala ne kato nangamba Lumbuyo yangambira nti ndi mukiga naga nti tugende ku eno festival y'abakiga bali Bakiga Nation kato yanga nti tugende ddala ku Bakiga Nation tutuule eyo kati ategeere nti oli mukiga tulabe kyanaakolawo ekiddako ekitegeedde bulungi katomanyi bwe kyandifaananye ukawala atakano singa kibadde teteririiko buli kimu anti kusajja wawala temulina magezi naye kati era of course era basigala bakivuma naye si kipya si kyekivumo kyovuma ensi neekola kineyanamirira so awo bekibeera bwekito kati then ku kizibu junior n'abitex ekisooka junior kituufu mutabani waki wa taata we yabadde asobola bitegeera nitusammuka kabitegeera yaganye bitegeera era abitex n'amuddamu nga yabadde akola ki ayagala lwakuba nagwe n'adeegala ngamba nti abitex naye ebintu we bitya abyagala abitex musajja wa muzeeyi tova ku main the show he loves the show wa muzeeyi tova ku main nnyo era ebyo muliko nti junior omusajja waki ovuma omusajja omukulu abitex wa muzeeyi tova ku ki ku main kubanga yali aswala nayo mwesinyiwa n'amuleka n'afiira mu firimu ye naye naye wanaayagalawo era ayina ejjere yafuna awe makindye n'abaako gwe yakubira n'amugamba nze ate awo nze sigenda gendawo yabitex n'asigala mu lutalo lwe paka ano ze baatuuse baje lwaggweredde nabijuni agamba lwawedde luzalo yamujjukiza nti kale tugenye tuva ku main naye ono gyakutwala oyinza obutasobolayo vaayo kubanga yejuni atajja ddupowa kubanga omanyira nti omutajja powa lutalo kwe kutandikira ku kivumo ekisembayo ekivumo juni kyatandikiddeko kyekyandisembyeyo nga tumaze okwemera nga tubivumye kati ekivumo junior kyatandisizza kikyadde kirina okusembayo nze yakyoka n'akivuma ogwasooka ne ngamba nga kinene kaninde ndabo banaamugambako ngenda okulaba nga alikodinze ka video ng'akizzeemu ngenda okulaba muli naye mu interview ng'akizzeemu ne ngamba kakati teri kujjayo so kakati wegenderezanga nnyo ng'omuntu ekyanesembyeyo kyasoosezza ayinza ate okuleeta ekirala ekiyinza okukumalirako n'ogamba kati ekyo kambwe ensonyiwe so olutalo abdis ye talina lugendamu n'alugenda n'alulozaako kirungi baaluvuddemu ate the good thing about junior bw'ate bw'ava mu lutalo aba aluvuddemu ekyo kati aba akimaze ekyo aba akimaze kati ajja kwambalagana na kirala baliddamu kweyambala na birala naye ekisinga obukulu social media eba etambula akantu kasigala katambula gwe weeyombye ate omala ojja otugambe ate mwe abange mwe mwakyeyalinze bino ffe tukukolere ki naffe tuba ku kantu so totandika kantu nga tookamalirize the biggest lesson kale roughly that has been the month. Not so much has been happening. Story endala zibaddewo overtime yasuna ne nambwayo ebadde eruddewo mwaka kumpi gumu kitundu ebiri nga it's really teina nnyo, you know. But yeah, it's good to know that we are still here. Mwebale kutuwagira abakozesa Right Now app temujjango oko download the Right Now app osobola okubeera nga ate otambula okuva wooli paka gyolaga mu bwangu oba conveniently and flexibly. Yes, so download the Right Now app. Mwe abali abagenda ofumba emmere idi before after teberabira okozesa fresh spices. Bana baffe bawano mmere ya mutaka I mean spices za bazirimira mutaka lyaffe wano ne bajja factory zaffe za wano za bannayuganda ne bakolera the various spices. Sosobola okubeera ng'oteeka mu mmere neewooma nebeera nti ate ewunya na bulungi. Yes, ate gwayagala ettaka Honest Estate Developers bali wali ku Mankwesha Building ojja basanga ku Old Kampala ate osobola okugenda yaawo tulina estate zaffe ez'enjawulo ku Lwokuna tujja kuba tulambula ezimu ku project ze bakola bazimba bakutunza ettaka basobola okufunira pulaani n'ebisigadde byonna.
nga sinavaawo be banafa ba Ryan Air Global Express Cargo bakutegeeza nti please bw'oba olina ebintu ng'obijja China kati tuli nnyo ku ruutu ye China awo bireeta Kampala osobola okuba nga oli musuubuzi otya okulinnya ennyonyi sente osobola ozibaweereza ne baguliza ebintu ne babitikka ne babikiriyalinga n'obifuna wano osobola okuba ogenda gusooka basobola okukimako kisaawe ne bakulambuza ebintu ebyenjawulo gye biri kasita obeera nga mu kubitikko bireeta e Kampala ogenda kukozesa bo okitegedde so beera ng'obatuukirira bali awo ku BBC building n'ennamba zaabwe ziyitaawo ku wansi osobola okuba ng'obakubirako ate bizinesi esobola okubeera ng'etambula okuggyako nga waliwo kirala kye tugamba tujja kuba tubalaba next month mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kugere kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulura bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange